producers in America eyafudde olunaku lero ttaano yafudde nga 3 yeah Quincy Jones naye nga his full names adde manyiddwa nga Quincy Delight Jones Jr. naye nga mu ndongo adde bamumanyi nga Q linnya ly'adasinga okukozesa yakola albums ez'amaanyi ennyo naye tubamugeraageranyako wano kuba akozeko n'abayimbi ab'amaanyi ennyo. There is no way ogenda kuba ng'okoze endongo nga wakola ku ndongo ya Mike Jackson eyakola ennyo yakola Thriller and you're not the padman of this country yeah emku album ezikyasinza okutunda yeah yafudde literally yakolera ndoza the family eyo nayo kusinga ne Michael Jackson era nga yazalibwa mu March nga 14 1933 ya mu Chicago yafudde alina emyaka 94 era nga yafiiridde mu ggwanga lya US yawangula Grammys ez'enjawulo as a producer of Grammys 28 ziba z'amaanyi nnyo ne awards endala zonna ez'amaanyi yaziwangulako. So okulaga amaanyi ge eno kati eno album ya gundi We Are the World. Njali yali esaba eyatta abantu abayitirivu nnyo mu ggwanga lya Ethiopia. It was a dedication to them. Ne basondako ssente nnyingi nnyo. Campaign yali y'amaanyi. Michael producer Jim. Okay. Yeah, agirimu. Then kuliko Bad. Yeah, yali ya Mike Bad ya Mike Jackson. Of course ne Thriller nga semoji yabadde agamba zize nyimbe eziriko z'amaanyi Bill Jean Michael Jackson Beat It Michael Jackson. Okay okay, this is the album the world nenyimba eziriko so zali z'amaanyi nnyo bwoba ng'otegeera endongo gemanyi gabadde nabo baddest producers wano mu Uganda aba producers emyaka emikaddeko si mikadde nnyo naye mabegakaawo aba producers twalinga tetubatwala nga kintu kyamakulu nnyo yeah we are just katsazi no bwe tugenda tubategeera olowooza tekyali mu shift ya music ba producer baali b'amaanyi mu biseera by'abali abakadde kati mweno generation webanga ejja producer babanga abakiruuzi nga just picking up yeah nga ate mu kusooka baali b'amaanyi naye amaanyi ga producer emdongo fuluma mundaawo tekiba kintu kitono nnyo ba producers kubona yona kye bakola lwakuba specifically katwogera ku bandongo baba b'amaanyi nnyo they literally make the song. One problem eriemu nti bo bakola omuntu n'ashininga kakati ebera initiative yo ya shininga okurecognizinga efforts of producer kakati obuzibu nti n'engeri endongo gyeri nti tebasoma nsome excitement olumwe kati difference eriwo makati ga producer n'omuyimbi is a producer ye of course ebera talent n'ateekako n'okusoma. But it's not about because he's talented he can produce music n'okusoma ayongereza ko mimbi waffe kastabera talented eddoboozi lye ataddemu nnyo effort yagenda n'asoma endongo eno ataddemu they can still shine because behind them waliyo energy ya producer. So but this man made Michael Jackson yeah so kitalo nnyo kitalo ddala nafiidde ku myaka 94. Here we are supposed you celebrate his life kuno gundi yange yeah bamukolerako nno emisa emusiibula awummule d mu 19 mugundi nga 1974 yali abadde ku myaka emiteeyo yali alina ekizimba ku mutwe era batu ne bagamba kati kaweddemu surviving so many years ago yaliko married emirundi 3 kabwa divorcing nile emyaka 9 egyo emirundi si mingi wamulabye omusajja Simon mukyalina we mulira ku kuno bina